events nina obusungu bungi njagala kwetta gwe Uganda Revenue simanyi director sibamanyi muwe omusajja emmotoka ye muwe Bobi Wine ekimotoka kye mulekerawo akamanyiro mulekerawo obusirusiru mulekerawo wumbatuutu omusajja emmotoka temugimuwa mulidde enguzi mubbi abantu mu milioni 3 mutumira muli mudiyo ne Bobi Wine nga mwagala kumuza waggulu nga mulaba nga tali waggulu nga tasumbwa security kufuna accountability muwulira bubi mwambe motoka zaaluwa n'abaleka nze siwoleza Bobi Wine niwe lw'ekintu kyemuyita okunyigiriza gwalaba video n'omufulamu ebintu bibiri either Bobi Wine ali mudiyo ne gavumenti oba nga liriyo Revenue Authority milioni 3 zezibasala zemusoloza ku mudala gw'ennyanja nemusoloza ku batakisi nemusoloza ku bantu abavuga boda boda mugenza okulanga Bobi Wine mulina muwanika nnyo lwaki mwagala insecurity mu ggwanga lwaki buli eggwanga liwalitereera mutekawo ebintu ebisasamaza abantu gwe Uganda Revenue Authority simanyi director simanyi commissioner simanyi waitebwa omusajja mmotoka ye lwaki mumunyigiriza okuletera population okulowooza nti Bobi Wine mumunyigiriza oba project yabwe mutugambe lwaki mumuwa mmotoka ye kati akamotoka akamu kabaluma mbwa mmwe njagala kukaba njagala kwetuga mpulira obusungu kakati mbu buli omulaba nga eggwanga literedde buli omulaba nga eggwanga teririmu insecurity buli omulaba nga temukuba tiya gasi muwulira bubi gwe President Museveni abantu abakuba abantu babo bawulira bubi okulanga there is instability in the country Museveni oli mukodo tosentosi w'abantu balemeka kuyiiya balemeka kuteekawo bintu bikangakanga balemeka kuteekawo bintu bitiisatiisa because buli wabawo instability mu ggwanga bawulira bubi balina kuteekawo pressure balina kuteekawo kusesemaza abantu balina kuteekawo ebintu ebyekiyaaye bateekawo pressure mu ggwanga muleke nti eggwanga there is instability kati Bobi Wine mwamwabaka motoka zimwaluwa njagala nakaba mumubonyabonyeza kitegeeza buli wabaagwe nga mumuza waggulu. You like people to demonstrate. Tell is a good demonstrating Bobi Wine nga bajjo wengi. Nze musajja stop is a demonstration ya Buganda. Nagambye bigata mulinya ne bitadi nya because I command people they know me that I speak the truth. Sine kusaidia Bobi Wine. Oba government munzita. Oba temunzita. We Bobi Wine motoka ye. Tamutubanyira dambwe. Really what is the million 3? Nga nina abakaba NUP bemanyi. Ababyo muumi. Abiri ngambala ku kamera. Ndatafuta mbaleka bisabiri satu zo abantu. Just million 3 ne mukwate motoka. Nyakana kaba. Million 3 ne mukwate motoka y'omusajja. Nga mwina bakaba parliament bemanyi omwado buumbi 10. Mbwemwe bulwaji buli Bobi Wine watala insecurity nze nwanira abantu banaku njagala bawa political instability njagala bawa security instability abanaku bekolere mutubalira obudamu byobufuzi byammwe kati muwambi motoka y'ekisajja mugiwamba ki mwamuwamba mwarwe mukati yazibalekera kakati wajja mumuwashi motoka kye naavuga kakati namusobola okwata buubi 2 ne mumuwa abantu fotobonaabona obwamu mututta ne mukwata motoka y'ekisajja Revenue Authority mukolerani President Museveni whatever video yeno vaira wabeseze ekimotoka kyagende afande nakali manyamba kw'ensonga gye ndiko siddevu muhozi otegera nyamba jano sale musale nyamba jano mugisha muntu nyamba afande Katumba amala nyamba mulekera okunyigiriza abantu jano Katumba amala musajja ali straight siddevu muhozi n'omusajja ayogera amazima era zinewunya abantu abalwanyisa muhozi is the gentleman security ya Uganda etenedde because afande damulira Aigipyo Dokech CDF muhozi jano Katumba amala bantu bategevu the approachable people Garibu Revenue lwaki muleta instability olwaka motoka nga godevule mumanyango sija mulide busiya ku border leero njirete ndeteko sija mulide maraba nge esuka mu milioni 3 because you people you know nti Museveni wa pressure wamuleteko political instability tabawa sente
CDF Muhozi yingira bonsonga ne kwagwa musajja gwejagala ngenda kuzala omwana mutume David Muhozi ngenda kuzala omwana mutume Jerusalem Sare ngenda kuzala omwana mutume Jeno Katumba Wamala ngenda kuzala omwana mutume Refinati Nakalema ngenda kuzala omwana mutume wano PS wa ICT Ministry Bajire njagala abana batano era mchara wange yasimanyo bana azara abana batano batuma amanje kuba bato bategera mu government ya Museveni ne Uganda Revenue Authority mitwe mie you like instability temwagala Museveni alaire temwagala bana Uganda because you are too corrupt kakate kamutoka ko musajja mukakuta mumuze mu bantu mufunya mukisa bino ebiumba tutu nebikola diversion ku social media nebiteka diversion ya kabaka kakati mwagala nserabe bumunyigiriza Bobi Wine akamotoka ke kaina kama milioni bisa wati milioni bisatu ngawari bemupiwa NUP benakuteka tambi ngamubyese za Museveni obuumbi 10 ngatemaliza mugenda mukolera mbyogere olokwasina lugambo mbyogere nze ndaira kufanga mbona wanu 10 obatambula nga bafera Museveni tetuwa buumbi 10 twalireko Bobi Wine natabufuna kakati byemwagala njogere gwa Uganda Revenue Authority direct ansije kumanda kwekalakasa ngenda kuteka demonstration mwa Bobi Wine kimotoka kye mutujeko obukopi mutujeko obubbi futwagala political stability futwagala kuyamba banako bafe mu mbere bije balimu sate semyoga mwaziba buli kimu mukibye muri denguzi mutubonya nega tukole tutya nakamotoka mukatutte mwagala koza Bobi Wine mu bantu kale wo mu bantu mwaka motoka kakavuge akamara milioni bisatu kwa musika babukabi Museveni sikwada milioni bisatu banga bitufu osasure Bobi Wine motoka ye agenda avuge tamunyigiriza muntu kutuka nza sirumirwa Bobi Wine ne waliwo kye mukola nga mulagira ddala ignorance, stupid over the highest order. You don't like a political stability. You like a political instability. To raise your budget is budget C. Mufuna sete mgagawale. Ena mulireke nguzi. Abone kubabone. Zapuli obusungu. Mukamanzi tozi jamu Uganda. Kuma Uganda ni mtu ajirumirirwa. I want to die now. I want to die. How can you classificate every property of Bobi Wine because you like sympathy and you like to bring him back to the people? Chichichamufa! Mugana kungula chi! Madigara chi mugulu! But the director of the revenue motoka ya Bobi Wine agenda fuka chi motoka chi. Mutu Jacob Siru. Mumwe motoka ya!